atenderezebwa gulumizibwe okitafe tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano kwe tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omonda wepo ne abweru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwabwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima gakutuddemu nga tulina kubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri mukama waffe Ssaalongo Muwanga amanyikiddwa nga Divine Nucleus oba ne Kenyo Aniohazi n'amannya mangi ge bamuyita mu mawanga ag'enjawulo. Nsaba tukole ekikoowe eky'omwoyo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu. Omwagalwa mw'otudde, omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu, nedda. Ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima ago era amazima ago gakufuula ow'eddembe. Otegeere nze naawe tutuddemu ettonde era nga tuli baana ba Katonda omulamu, nga yeffe ekkubo, yeffe mazima era ffe bulamu. Lubaala atudde mu nda yaffe tali wabweru waffe. Naye just tumukuŋŋaanya bukuŋŋaanya amayengo ago ne gakola lubaale ow'ekika, naye tekitegeeza nti tatudde mu ndayo, kubanga waabeera nga takuliimu then tosobola kubeera na bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere bumwamu n'obutukuvu obukutuddemu. Ebbaluwa egenda bweti: tubalamusizzaako abaagalwa, tusinziirira ddala okuva mu mwewaatwa ogw'omuliro ogwa kakobe ow'amazzi, zaabu n'omuliro oba n'ekitangaala ekya bululu. Abaagalwa, yeffe abawanzi abatukuvu era nga kati njogera mu bwannamunigi n'olunaku olwaleero ku biki ebigenda mu maaso mu kweyubulako abaana b'abantu. Ndi muwanga era mbaweereza mu miwaatwa mingi, naye olunaku olwaleero nandiyagadde okusobola okubeera nga ndeeta amawulire amasuffu ku kuyimusibwa kwammwe okugenda mu maaso olunaku olwaleero. Nga bangi we mumanyi, abaana b'abantu kikula kirungi, naye nga kyawangibwamu amayengo ag'akakunizo ak'omwoyo. Amayengo ago agaasalawo okubeera nga gakkirira wansi gasobole okubeera nga gatambulira mu mubiri ogw'obwa ssekiriba kya ttaka. Ekikula ky'abaana b'abantu kiramu era nga kitudde mu sseŋŋendo maama waabwe Nattimba alabisibwa mu buliwo, era nga mulimu ne sseŋŋendo Nattimba ow'omunda. Maama wammwe Tera na buli kintu kyonna kiri wakati w'ebyo ebintu. Mukadde kano abaagalwa, njagala mutandikwe okubeera nga mwekkiririzaamu ng'ebitonde eby'ekitangaala ebyo ebitambulira mu kakunizo akazibu okubeera nga kategeerebwa amaaso gammwe, kubanga amaaso gammwe galaba kitono nnyo. Mukitegeera baagalwa? Mu ngeri eno tuweereddwa akakisa okubeera nga tubayambako mu kubawa obubaka buno n'okuteeka oba n'okuwanga obubaka obw'enjawulo eri ensi yammwe kasita mubeera nga mukkiriza. Mukitegeera? Mu ngeri eno njagala mbannyonnyole kiki kye kitegeeza okubeera omuntu era atambulira mu kkubo lye. Eri abo bonna abali mu mayengo aga wansi tebalina maanyi kufuga obulamu bwabwe
nga bakozesa omuzimu gwabwe oba omwoyo gwabwe okuyogera eri bo oba okwogera eri mmwe. Eri abo bonna abatudde mu mayengo aga wansi basobola okugezaako okubabuzaabuza n'obubonero nti obubonero buyina entegeera oba ekiri emabega waakyo bwabwo nti kimu, naye mu byannamaddala enkola ez'obufuge ezo ezizze zibatambulibwako oba ezizze zibagamba zitudde mu mbeera etuddeko ekkomo. Kitegeera era nga kino kiva mu ngeri gy'olowoozaamu. Kitegeera mu ngeri eno abantu bazze bagattaganyizibwa ku sisitimu eno ne batandika okubeera nga balaba obubonero mu makubo ge gamu. Mukitegeera mu ngeri eno mutandika okubeera nga mussa amayengo mu kukkaanya eri akabonero ako ne mulaba nga kategeeza kye kimu. Kitegeera kino kiviira ddala ku kiki kye mukkaanyizzaako ng'emyoyo egitudde ku sseŋŋendo eno. Mukadde kano mbasaba era nga mbalagira musse ekikoowe wamu nange, muyingize ekikoowe ekyebuziba, mulabe nga amawugge gammwe amatukuvu gajjuzibwa ekitangaala kyange, ekitangaala kyange ekyamuwanga ow'awamu oba lubanga oba wanga yonna ntambulirayo. Leka kibeere akabonero eri ggwe, akabonero akabeera kazze konna kalabe era weebuuze akabonero kategeeza ki eri nze kano. Kampuliza okubeera nga nfuna empulira ennungi oba embi, kagezaako okulaba nga kampa enfuuyirize okubeera nga nteeka essira eri ekyo kye neetaaga okubeera nga ntambuliramu. Akabonero kannyamba okubeera nga nsenvula mu lugendo lwange oba kanteekako akazito. Ng'abaana b'abantu abaagalwa muzze muyita mu bulamu obw'enjawulo nga muyiga obubonero obw'enjawulo mu lugendo lwammwe. Mu ngeri eno musomeseddwa bingi mu kifo ky'okubeera nga mukkiriza okutambulira bumu wamu n'obubonero obw'obutonzi bwammwe. Musobole okubeera nga muwuliriza obubonero obwo si ebyo bye babeera babagambye. Abaagalwa amaanyi ag'omwoyo gakolagana wamu n'abaana b'abantu era nga gaawangibwa okubeera bwe gatyo. Abaana b'abantu mwajja okusobola okubeera nga mubeera abalabi mu lugendo. Mutunuulire, katugambe, mutunuulire ekimuli, mutunuulire langi yaakyo n'okuwangiro bwakyo n'akabonero kye kategeeza. Mu ngeri eno obubonero obwo bubayamba okusobola okubeera nga muwuliriza kiki kye butegeeza munda yammwe. Kino kibayamba okusobola okubeera nga mugattaganya empulizo ezo okuva mu bubonero obwo. Era nga buli kiseera buli we osisinkana obubonero obwo osobola okubeera nga otegeera kiki kye butegeeza. Butegeeza kye kimu. Empulira eyo ebeera esigala mu ddemeezi erimu n'akabonero okwo oba ebeera ekyuse. Abaana b'abantu balina okutandika okubeera nga bakyusa olugendo lwabwe, nga bakyusa engeri gye balabamu obubonero obw'enjawulo. Kitegeera kino kiba kibayamba mu kukulaakulana kw'emizimu gyammwe. Abaagalwa emiwaato eminene egiteekawo olukonko kwe kubeera nga temwekkiririzaamu n'okubeera nga temugattaganya wakati wammwe n'omutonzi wammwe wamu n'emizimu gy'abajjajjammwe egyo gye muzze mwegaana. Mukitegera kubanga muzze mugaana empuliza ezo ez'obutonzi buli kiseera eziyimusibwa mu bubonero bubeeraga.
Mukitegera mu ngeri eno tubasaba mulondewo okubeera nga muyolesebwa amazima ag'obubonero ku kiki kye butegeeza eri obulamu bwammwe nga muwuliriza kiki ekiva okuva eri omwoyo wammwe. Mujjukire nti muli myoyo, muli kitundutundu eky'omwoyo gwammwe ekitudde mu nnyama, naye ekituddemu endaba ey'ekkomo okusobola okubeera nga mukula mu ngeri etafaanagana na bukitonde kyonna kirala. Mu ngeri eno mweyise mu ngeri y'obutonzi bwammwe ng'emyoyo mmwe, nga mutambulira mu mpulirizo zammwe ez'amayengo gammwe ag'ejja eribatuddemu. Kitegera abaagalwa, katugambe omwoyo gwammwe we gusobola okubeera nga guyagala okulekeraawo okulaba Isirayiri oba eggwanga limanyikiddwa ng'Isirayiri ng'abantu abatambulira mu ntalo. Osobola okusalawo okulaba nga kabonero ak'abantu abagattaganya obutukuvu bwa bwannaalongo n'obwa Ssaalongo mu ggi lyabwe oba gye muyita Malkaba ebagattira awamu. Musobola okusalawo omwoyo wammwe okubeera nga gwagala akabonero ak'omusaalaba singa engeri gye mukalowoozaamu ku muganda wammwe Yesu oba ng'Abakristaayo nga we bakalowooza nti kabonero ka kibi, naye musobola okukatwala akabonero ak'oluga akateekawo obwetengeredde n'ensomesa eyo ezze ekwekebwa abaana b'abantu ebayamba okusobola okubeera nga muzuula ebyama eby'omwoyo ebitudde ebuziba. Mu ngeri eno abaagalwa, mwe kennyini mwekkirize endaba yammwe esobole okubeera ng'egonda. Kino kibasobozese okufuna obubaka obujja bwebonge okuva eri ensi ey'obubonero. Kibasobozese okusobola okubeera nga mulinnya ku mutendera ogubatwala mu buweereza obw'abalala, si obuweereza bwammwe, okubeera nga mweweereza nga mmwe. Kino kiteekewo endaba ey'obumu. Mukitegera abaagalwa, kano kaseera kanyuvu ng'abaana b'abantu batandise okubeera nga bayita mu kuyimusibwa kwabwe. Obubonero mu nsi yammwe butandise kubeera nga bwo nga bukyusibwa. Abaagalwa, muzze muwuliriza oluyimba olwo oluyimbibwa okuviira ddala mu bw'enjuba yammwe. Eyo ebamulisa mu mitwe gyammwe oba mu bulamu bwammwe. Nkitegera era n'ebire wamu n'ekitangaala eky'enjuba nga kyeyongera okubeera nga kigwa eri obutafaali bwammwe oba emibiri gyammwe mu kaseera akatuufu. Mu biro ebyo ebitukuvu abaagalwa, akabonero ak'omusana gw'enjuba lwe luyimba oluwandiikibwa n'ekiruubirirwa okubeera nga mulongoosebwa n'okumanya omwoyo wammwe n'esseŋŋendo nattimba. Mu ngeri eno abaagalwa, tubasaba mujjukire nti mwajja okusobola okubeera nga mutambulira mu bulamu obw'ennyama nga mmwe ku sseŋŋendo nattimba mu kadde kano. Mukitegera era nga mwajjira mu luyimba olw'okulowooza nti muli luyimba oluggwaawo. Musobole okubeera nga muzuula oluyimba oluli wamu n'enjuba mu bwakiwanuka. Era kibayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu kamwenyumwenyu ak'essanyu nga mumanyi n'okutegeera nti muli bumu wamu n'omutonzi oyo atudde mu nnyama. Abaagalwa, kano ke kakunizaako omwoyo. Erifa abaagalwa kiba kitegeeza nti oyina okweggyamu amayengo aga wansi mu ngeri yonna esoboka. Kikusobozesa okusobola okubeera nga okyusa ensi ey'obubonero mu bulamu bwo.
kitegera ebiseera ebimu enkyukakyuka zino zisobola okubeera nga zitambula mu ngeri ey'obwangu oba ekasoobo mu ngeri gy'okyagalamu omwagalwa kitegera omwagalwa wobeera nga oyagala obw'omuwanga bwange obwawamu n'obw'enjawulo okubeera nga bukuyambako mukadde kano okubeera nga oyimusibwa mu nsi yo ensi ey'obwassekiriba kya ttaka bw'olimu n'okubeera nga oluŋŋamizibwa mu ngeri engeri ennyangu wakati wo nze naawe oba ffe bamuwanga wamu naawe nkusaba sa ekikkoowe wamu nange nze muwanga ndi kitonde ekitatudde mu nnyama naye nga osobola okusalawo n'otuuka era n'obeera bumu wamu n'ekifuba kyange n'owuliriza omutima gwange we gukuba munda era n'ommanya nti ndi mukwano gwo oyo ow'emabega mu lugendo lwo era nga nkusemberedde nnyo nnyini ddala omwagalwa sa ekikkoowe ekyo oyanirize amayengo ag'obuwanzi eri ggwe kennyini mu ngeri eno nkubuuzaako osobola okuwuliriza empulira eriŋŋanga ekunyonyoogeramu oba oyinza obutagiwuliriza tekirina kye kitegeeza nti tetuliiwo omwagalwa twanirize eri ggwe ng'oyogera ebigambo bino wammanga ndi mumalirivu okumanya ensi empya n'ebipya era bwe kityo we kigenda okuba mu kadde akatuufu mu biro ebituufu okuzuula entegeera empya ey'ebintu ebikadde birina kubeera nga biddizibwa bujja eri endowooza y'abaana b'abantu Sengendo Nattimba eri kuyita mu bulamu buno mu ngeri eno tubaaniriza okubeera nga mutwegattako wamu naffe tusobole okubeera nga twegatta wamu mu kukola okujaguza okwawamu kubanga yemmwe abagenyi abakulu abajja okusobola okubeera nga muweereza era nga yemmwe bitonde ebyajja okubeera nga biweereza wano abagalwa katusuubire nti munyumiddwa obubaka bwaffe n'enkolagana yaffe olunaku olwaleero tuli wano okubaweereza mu kwagala yeffe bamuwanga atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume